remember, this is the only taxi where you get to express yourself about anything and everything. Before the break, we were talking about the independence of Uganda. Right now, we're going to get into our second topic. A lighter topic. The album launches, the musicians, the musicians. You know, album launch, launching album, enyimba za enyimba oba oluyimba kwa wale abalonching aba ino luyimba lumu katusimanyi omuntu alonching nga ina nyimba oba oluyimba tine ya launching nga ino go uli omukisa kana launching ate ne bajja kati nze ndowooza nola bolinga ine nyimba nyingi na launching nafunamu abantu nga 3 nazirikira ku stage. This weekend we've had two album launches ate kuchalika ya then before that there was this on oxygen aziza zinonya nayenga wali kati David Rutaro naenda mulabe poster aziza akizena yake na launching ekintu kino ekyoku launching album kibayisa kitya nagendako mu Kivulu nagendako ku ya Bebe Cool kubanga muyimbi wange matira Bebe ya matira ekitegeeza kati bweno album launch ya Bebe Cool ne Bobby Wine gwe tumanyi gye walaze bambe badde sagenze kuno nadde nebizo naye nabisomye mu mawulire mane bana bakedde bano nabo bazibuzibu be batuleetera okuwalangana ne baleetera n'abayimbi okuyimirira kuba naawe kati Bobby Wine okuyimirira ku Bebe Cool simanyi oli yafunye bameka ono yafunye bameka kugamba ate bibanga byebituufu ngoli yafunye oli n'atafunye mulimu ebyokujulisa kubanga nawulira ku radio Bebe Cool mu ronchi bwe yali aronchinga lwe yayimba ya abantu bali bangi ne bafightinga nabo babiwulirako naye ate bukedde yafunye ne bagamba simanya yafunye abantu simanye omutwalo gumisimanya omeka ngoloza zino album launch bani abaziryamu bategesi abo agenda n'agamba omwana nti ngenda kuwa obukadde 2 oba obukadde kaninga ye agenda funa obukadde 5 ye ategeka okusinzira n'agamba gundi ogenda kujja olinga alina oluyimba lumu kati omwana agenda n'abalamu nti obukadde 2 sibulabanga nako gundi balama ngambye agenda kunteekera longi lwaki siroki nga loki oluyimba lumu balama oba aliddeko obukadde 3 olina mu 2 nga naye takolaki kwegamba alina kisuubira bwe abalese gwegamba bwe balyamuwulira bapromota Bebe Cool agenda kulanchinga Bobby Wine agenda kulanchinga ku lunaku ate tebakolaki tebakwatagana kati nolabanga babala mu buluzi be baleeta ebintu ebyo abayimbi okolaki okuleetera n'okulwana mwabayimbi bawanu mubalowoozamu ki actually in particular do you have to have many songs to launch or you have to have one song as in artist go wandyagadde ogenda otunulira omulabe nga launchinga artist ki ani alaunchinga nogamba ye alaunchinze bambi nakola ekirungi kiki kyoba oyagala big size kiki kyakola abalala kyebatakola nkimanyi muli ba big size naye kiki ekyo kyakola ekiriko enjawulo kuba aperforminga bulungi singa waba akola launchize Bobby Wine amulega nakola launching nebitabera mu competition gamba kuleeta kuwalangana omulinga busuubuzi ekitaba mu competition ekisobola kunyuma n'omupiira nagwo gutaba ku competition buli kintu kyonna kitaba kuba ku competition so bine byasobola okukiyimusa naye bwe munalowooza bino ebyobufuzi bwa Museveni otagala competition kubanga bamutagala kumuvuganya tayala kola kutya ebyo ebintu ebize ekintu kyonna emabega Jabike. Bebe Cool ba competing efisalewo ayagala competition atana twasalawo omunene era big size abera big size ati banange tujja kuleta big size mu taxi eno mu Bobby Wine be sorting njagala mbabuze ekibuzo ani omuyimbi abano n'oluyimba lumu nalonchi fe bannayuganda tuliwo okulimbibwa lwaki temuganda lwaki mugendayo ng'agenda alonchi oluyimba olwo ate ayinza okuba yakuba ite emeejo genda okulaba eating abantu bonna nga balutegeera kati olaba olaba akabina kagenda simanya kapapa naye naakola lonchi bambi kati omwana oyo singa yakola lonchi lwakuba yali muwavuyavu nga tanafuna nyola naye olwo oluyimba singa lwali luli muntu omunene okitegeera yali badde alonchinga
okitegera abantu kuba nayitanga ku muntu akabina akagenda akapapa akabina okitegera ne balujjamu negundi ne batandika oli okwana omukazi kapapa nebituuka n'okuntama kubanga naye gwe tewakakozesa akaako nze kigambo kya kifalanyi ekyo niye okuyimba gundi kapapa lebiki temuli makulu akati gwe wameze enyimba temuli makulu mwabato mugenda nnyo mu disco ne mukuba bolingo sitamina ezo enyimba tezibakolera wamu no kati minzaani twenza mugeeza ku buno simanya butyampa minzaani erina message butyampa yetalina message kwewaana no si kwewaana mbuntambula nvimba simanya abo mukubo ne bampita omulalu simanya lusonga lwa buswazi bwe nafuna kati buswazi bye kitugenda tuli baganda eno minzaani mukama yapima byomuno jinja ngamba kati gwe nolufusa nalutala Bobby ne Kabiri ne Cool kati olaba Chameleon esaya lero Bebe Cool akimanyi Chameleon ni number 1 nenga Chameleon Bebe Cool yakwata Chameleon ku mukono nebabeera abanene nayiro abantu ababiri abo bambi yesoma Bebe Cool Bobby Wine yo mulaba mukyenda mu mwenda yajjanga kwa sinasi ekitegeera ne strategy yayambalanga nalinga njimanyi ngerebeera eringa ddiba lya munyange enkomere ne master parrot era nasoma ku mawulire yawulira bubi Bobby Wine bwaba yakuba parrot nga kitofu yamukuba mbu ekikonde yerabira gye baava nga bali akatogo ku tanka jjajja sinasi ne bajja amooti oyo mulaba gwe muyita twamuyitanga bugi wugi naye era linnya lyalimanyi era omuntu amuyita bugi wugi yekengera nnyo n'amanya nti oyo bavudde wala eraga gwe erinnya lya bugi wugi yajjanga ku stage ng'ayambadde ekikooti ali ensene n'emisakola comedy ayambadde enkofiira ey'ekikeeka nabo bapadde twasomanga nabo bwenansa ekitegeera njagala tukwatira awo tutunulire ebirowoozo by'abannayuganda ne balowooza ku album launch ezitagwa yegwe manager wa Bobby Wine nedda siri manager wa Bobby Wine but my argument is bw'oba nga oli muzadde n'ozaala omwana n'agenda ku ssomero n'asoma okay gwasasudde fees you're supposed to be very happy omwana wali successful so si kugenda ku stage n'ogamba n'akakuza nenkawa fees kale bane tulindeko Bebe Cool lindako katuulize ebirowoozo by'abannayuganda tukomewo 1 month we have like 5 album launches, so at least what I think in a year we should get just 2 musicians launching. Okay, that's my view. It's okay to launch, but they charge a lot. If they come for their launch, like it's about Bilowozo, let them sing Bilowozo only. We don't want the other old songs. They are really not booming. We want only that song that they have. Let me say Bilowozo, they sing Bilowozo, and then they go. Omukwetegereza kwanje album shimeko at least like 8 songs and above. Konkata abantu abinjo mu Uganda yitu bari asente no umuntu ayinekeshongoro kimwe no kwitinga kitakuhitinga una launching album. Edda mirembe giri omuntu yafumyanga buteepu ne bavutunda leo nakulwa lero batambulya ku CD nti nange sogenda wali eri nesalisa CD mu library naye ate kati bwa abayimbi olwa lero tubakyalina mukisa gwa kutunda nnyo CD nti buli muntu asogifuna wajagalidde wonna kati nabo ngo bagufudde ngo omulimu nti nange jaso ofuna mu sente mu mwaka kwe kukola launch gusobola okubeera nga omulimu gwe nga president wakula emirimu gye n'abantu abalala kati Bannayuganda mubawulidde bagamba wakiri omuyimbi abeereko n'ennyimba wakiri 8 mukaaga at least tulowooza nti Bobby Cool ennyimba zonna zayimba ziri kiki ziri ku mulembe mulimu ezitali ku mulembe mulimu ezitalina makulu gazimba bavubuka owulira tyagala oyimba oluyimba nga luzimba eggwanga luzimba omuvubuka owulidde Chameleon omulaba Chameleon mwagala nnyo lwansonga amanyi eyamufuula kyali otegeera Chameleon yo nali mwana mutototo yatambulanga ne bammeeto ne Samba Masaka yajjanga kwambyanse Masaka okimanyi ambyanse Masaka sijimanyi Chameleon yo yajjanga na Bolando ne Mbeto ne Samba oyo bambi yafaye
Chameleone alina akayimba kayimba katesiba lo baina lo banonya kunnemesa boogera bigambo okitegera akayimba akubambenga akayimba ne walinga bali bamaze okuyimba just okugamba kuya abanene nga bagaza ate musajja watu okitegera Chameleone awo siwe yabulira awo nagende Nairobi okitegera najja natwocha bamani Dorotia awo siwe wakyakalanira ne bebe tuulira ebigambo biserere heritage ng'ekyakola nga tubeera ku heritage eyo bigambo nga bikyakola njagala tumalirize omulabako olowooza album launch zino ziyamba ki abayimbi baffe tezirina nnyo kyamaanyi ola kola bukozi linnya Sebo. Oyimba luyimba ku microphone, okay? Okay. Tukwata ddoboozi. Mbeera wano sivaawo. You stay there exactly. Okay. Barachitanga wetu. Ela mshozi nepang. Hey, excuse me, onina kuyimba luyimba ku microphone. Action inagiteeka mu nti. Action, toteka mwano. Yimba luyimba ku microphone. Okay. Barachitanga wetu. Ela mshozi nepanga. Ni mwizi mwena. Ni wisha tushe. Yeah, the launch is gonna to be at the hotel at the end of this month. Watch out. Well, there's so much debate about, you know, the debate was supposed to be about album launches, tuyingidde Bebe Cool, Chameleone ne Bobby. Tugenda kugezaako okuleeta abayimbi bano mu bbaasi beeyogerere tubabuuze ebibuuzo lwaki balwana lwaki tebalwana ani asinga ani if you want to comment, please write to us minibuzz@gmail.com. Make a Facebook, Minibuzz Uganda, post all your comments. Oba ninzani, oba metians, oba chance. Then Chameleone. Then yes. We shall make sure that you contribute to this conversation. Otherwise, even for the independence comments, please write to us. Until next time, well, until tomorrow, this is Minibuzz Uganda. So we can get a cool in it.